Era oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS ze nyimba zisagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS sagala kuziwulira bwana aluzanya gwenje okunenya kubanga sagala bali abewaffe gye nave buddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso yesa abasajja kabaka bwankubira esimu mugamba nti naye kiri eri bo baba baagala okukyusa bakyuse bazate ebitone babirina naye bapapa baagala tutuulya. Yes, ebyo ebigambo byavudde mu kamwa ka Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Era ffenna twakitegedde nti ebyo byonna ebiweerezebwa ku Kyabassa oba ku BBS Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abivunaanyizibwako era abirinako okusalawo okwenkomeredde okusukkuluma. Era asobola okuyimirira n'atowa order n'agamba nti ku Kyabassa ne BBS telefina kino ne bwe kiti sikyetaagako. Ekyo kyo twakitegedde era twakyaniriza. Ngenda nnyo ne mbagamba Bobi Wine oyo Mitembo, Mandwa Mitembo, abasinga ne mutantegeera. Eno Mandwa ate y'enkongojja yokka. Gye buvuddeko omu ku mukozi wa Kyabassa era ng'aweeza puroguramu ya kkiriza oba gaana ey'ebyobufuzi Medi Sebuliba yaliko e London awo abawagizi b'enkyukakyuka bannayuganda bawangaalira e London ne bamugamba Medi Sebuliba, lwaki temukyaza omwana muganda munnammwe ku mpewo za Kyabassa? Tubalaba mukyaza bamabikke, tubalaba mukyaza bamukaaku, Babeedi ate nga bavuma Kyagulanyi Ssentamu Robert. Naye owaffe lwaki wayiswa mufumbiro tajjaako ku Kyabassa bano nga bazze ne boogera bye boogedde? Lwaki His Excellency Bobi Wine takyazibwa ku Kyabassa ku BBS telefina? Omwana n'abaddamu oba bwana Sebuliba n'abaddamu n'agamba mubuuze Mayiga, buuza Mayiga. Olwo nno nalwo ne lufuuka lutalo. Ayogera atya bw'atyo? Katikkiro si yasalawo. Katikkiro talina buyinza bwankomeredde. Kwani alina okukyala ku Kyabassa, kwani alina okukyala ku BBS telefina. Netugamba ayabasi. Laba Mandwa Mitembo bwegenda ne yeetemba oba yatemba Kungu Adamu. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga nga bagenda mu ka interview ne Adamu Kungu. Adamu Kungu ng'aleeta ekibuuzo kye kimu ng'abuuza Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda, lwaki Kyagulanyi Ssentamu Robert takyazibwa ku Kyabassa oba ku BBS? Abawagizi nga beemulugunya bunnyonnyoli ku bibungeesebwa nti waliwo abamu ku bannabyabufuzi naddala abava mu kibiina kya National Unity Platform abatakkirizibwa kugenda kugimu ku mikutu gya Buganda egya radio ne TV, and some people bakikuteekako that kiragiro kyo. True, how true is this? Si kituufu. Nze abagenda ku TV oba ku radio ez'Obwakabaka sinze mbalonda. Sirondangako ne mbagamba nti mutwaleyo Adamu Kungu luno y'abayogera. Bo abaddukanya TV basalawo okusinziira ku mbeera. Ani gwe basobola okukyaza n'ani gwe batajja kukyaza. Enkola gye tulina mu Bwakabaka, ebitongole by'Obwakabaka tubiwa obwetengereze. CBS erina board, erina n'abagiddukanya mu luzungu kye muyita management team. Ne BBS erina board, erina n'abagiddukanya. Nze kye mbagamba abaddukanya ebitongole kati ng'ebyo ebibiri. Ekisooka mulina okusoosowaza ensonga z'Obwakabaka kuba ffe bannyinimu, ffe bakiyita batya? Mwe bannyinimu. Ffe bannyinimu. Mulina okusoosowaza ensonga ezikwata Kabaka naki, ensonga z'obuwangwa n'okukulaakulana kw'abantu, mulina okufa ku bavubuka, mulina okwogera Oluganda. Mulina okuwa abantu bonna omukisa ne bajja ne boogera. Ebiddako nze sibeerayo. Sinze nze nsunsula amawulire agasoma ku radio. Sinze ndeeta abo aboogera. For example, twalabako omu ku bakozi ba radio bwe yali ebweru n'agabuuza oli. Era namuyita ne muyita abitebye. Akaseera ke yayitamu tekaali kangu. Okategedde
kakati ekyaliyo alina okubuusabuusa nti obutakyala bwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ku Kyabaso oba ku BBS Telefina Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga takulinaamu mukono. Ekyali yabuusabuusa okusinziira ku bigambo byayogeddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Era ekyali alina okubuusabuusa nti abajja ne bongera okuvuluga n'okuvuma n'okulumba NUP ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert nga bayita ku mikutu gya Kyabasa ne BBS Telefina Oweekitiibwa Katikkiro tabalinaako sse. Nzizeeyo ku order wali yalagidde Kyabasa ne BBS mbagambye mu bunnambiro saagala kuddamu kuwulira ennyimba za kivubuka ekyo nga zikubibwa ku Kyabasa ne BBS. Eyo gye bayita emmandwa mitembo ate yeekongojja yokka. Abagamba buli kimu ekivuddeyo ne kirumbibwa Kyagulanyi kigenda kuvayo mu lwatu bwe kiti mu lujjudde ate ekyo nakyo kiwedde kimaliriza.